bingi nnyo ebijiddwako oyogedde ku kyokuba nti abamu boogera nti amaze emyaka mingi nnyo era omuntu wabanga wabadde osoma posti gye yataddeyo olunaku olwajjo yannyonnyodde buli kimu nga bwe kyali kizzeemu nalwaki ebbanga ndowooza lyalwawokko okusookera ddala mu kugenda ku International East African University nga talina okuba nga akyusa kuba teyalina accreditation. Yes, teyalina accreditation. Era David Lewis Lubongo yali lecturer we yamugamba babire nga bakyusa era n'akyusa maaso awo n'agenda ku Cavendish. Enze kye nayagadde ku Kyagulanyi era kye njagala buli munnayuganda ategeere era ayige nti Kyagulanyi alinga lubuto oba kwegatta. Abantu obaleka ne boogera lwo lutuuka ne lukola ki ne luvaayo lwokka. Yabaleka ne boogera naye amazima gatuuse ne gavaayo. Mu congratulating Bobi Wine waba kituufu yasomye. Bamutikidde. Okutikkirwa abannayuganda kambayambe tekitegeeza nti diguli oba nayo. Bantu bangi nnyo abaguze gawuni, bantu bangi nnyo abatambula n'ebipapula nga biva Makerere nenga teyasoma. Zekati wetu banga tetuyina bakomerera kubanga biri mu allegation bo basobola otulaga ku bujulizi bwabo bwe bavumanga nti bali babadde bamaze okubeera confirmed kiri bwe kityo. Bwe kibanga nammwe mwavumanga abantu nga muvavumira ku allegation kitegeeza nammwe mukkirize kino nakyo kikole kikibakwate. Ekireeta contradiction eriemu. Frank Atambiwuna abadde ng'akola ne bizonto buli lwakusatu. Lwaki zonto teyamugamba nti Frank amazima gali ti twagenzeewo omusajja yatututte lwa mpaka. Yali asoma mawulire ngafuna emitwalo 15. Kituukiriza kyayagala. So, ekibonyaabonya Sserwanja musajja wattu nti bamuto Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe katakomunisian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup katakone drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, katakone medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 769 082. Oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Kale tukwaniriza na Josinziro okubanga atotulaba obere kubanga atotwegaseeko kusema official kwoli tukwaniriza ne week eno bane obuntu bange mu busenyesanga simanyi ngate kaliko kasanikira Kati mwe mukawala ne kabeera kakaveera kako siwe kiba bamma ati mumaze okawana byekakola lolesa agenda kwana tosensa gundi product placement Kitu tebakuwa yakalala mulina ne bwange abana busenyesa gwe buwomi bwa nana ku mouthwash okera kumakya n'ogamba kawunyisa bulungi ati nga weegulira agenda okwana alemeka ng'ogula kabbe wamma tewali buzibu ate kabadde ali bubipwaka kano kali eno manya nditimu Lawrence kabbe wali baddagala lyama bwaba takuwaddeyo obwo bwabbakano obukendeevu bw'eddagala womanye ekirwadde kyalinywedde kale wamma tukwanirize okubanga totwegaseeko ne weekend ena gye businzira okubanga ate mutwamire okubanga ate mutwegaseeko wana nana naye buwomi bwa nana bakugamba bwe bati amannyo gakuluma gaguba galimu ebituli nti bw'ossaayo ekinyogogo oba ekyo kyagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu
oba owunya akamwa senyesa Nana Herbal Mouthwash olwanise endwadde ez'amannyo tojja kwejjusa naye weegendereza abafere tebakuguza kapa mu kutiya. Nana musange mu pharmacies, drug shops ne mu supermarkets zonna mu ggwanga era nga yakakasibwa aba National Drug Authority nawe ali ebweru w'eggwanga bannaye Saimo nina mukwano gwange yalola amanyi mu America yagenda Mexico yatukeyo n'alya nnyo mu America ajjukire root canal ya bbeeyi inzo kutwalako emitwalo nga$2-3 gya dola. Ne kati woba okozesezza Nana Herbal Mouthwash ogenda kubira nga weewunya endwadde ez'amanyi eziyinza okuggyako ssente z'okoleredde ku kyeyo. So muganda wange Kaye Bini Patrico yes ne Kaye yagenda musajja mukulu yagenda mukulu Kaye be baliwo ne bali bakakonga aba UPC bagresi bingira be bakaye ne Kaye mukozese Nana Herbal Mouthwash ate rasta mako nawe mako tasobola kugula yaya gundi Nana talina kale Zulu Tours and Travel gendayo abakutwala bweru wa ggwanga gwagala okutambulamu oyagala kukolera passport oyagala kukolera airport pickups Zulu Tours and Travel bajja kwanga bakuyambako gwagala okutambula nga weetaaga kuyambako ku paperwork ogenda ku interview naddala agenda mu mawanga aga Bulaaya bajja kuyambako kuteekateeka okubuulira nti kino kyetaaga kino tokyetaaga n'okuwa obudde nti by the way waliwo abantu abasaba visa naye n'otomanya nti kati kuno obudde bw'olimu bukyamu n'ogenda n'osaba visa nga Canada bamannyo aso okugamba kale ogira okola ki ogira olindako oba ogira ogenda ewalala oyinza okulowooza nti nno na advice by the way tulina abantu nga bechi ekyalokinga mu bwongo bwaffe America Canada Bungereza nagamba nti muna waliwo akawanga kalibo nina sente zikola ki zirina ddala baagala ogenda okukola n'olulimi luyigika so kale bajja kikagenda ku Church House South Kampala Road level ya 7 ojja okuba nga tubasanga bakukubire ku namba yaabwe ey'essimu kale entandikidde awo ewonya nzimbuliza ku bantu okay abagoberezi ba Saimo official nate tukomyewo nate lubaze tuberenga tubambaga n'ensonga enkulu mwebale kusubscribinga mwebale goberera mwebale twagala nze Nyanzi live era nga nze proprietor wa Nyanzi production tukola emikolo videography photography ne dico atera nga tukola ne music video zonna buli video jobo ne woyagala gikwatira wansi wa nyanja tutuukayo bajajja bogedde kale twetaaze namba 0706 33 6 okay Junior abatulaba bebale kutulaba n'okutugoberera mu wiiki eno yennyini naye bimu ku byenkoledde wiiki eno ezimu ku motoka za IGP yabbiddwa ekitiisa wawe bagibidde oyita bagibbye mu barracks ekireka Inspector General of Police IGP eyabyakagaba emotoka ye yabbiddwa nga bagibbidde mu barracks era guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi ebbibwe babbako baasi ne bagisuula emiti yana ababbi ne babba TV yali ku CPS kwoyingirira ku reception eyo omubbi eyagibba oba ekyo kitegeeza so poliisi nakati bakyayogera obwama mu basanga mu bukuukuulu akanyumidde musajja to ya parking emmotoka yakera ku macanga ebisunza akolaki naye ng'emmotoka we yabadde asonzaawo mu mwebadde poliisi etuuse n'okugamba erabika yasaziddwa dde ensalo naye eno poliisi kimbotofu omanyi abaana b'NUP balina ke baagambanga nti mpaawo atali kaaba naliko olugero lutandisa byonna ajja kirozaako mujja kiwulira poliisi ekiwulidde sula ate si mu mbeera ya musotali naye gye si mu mbeera ya paakingulula ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Saimo official mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo okutulaba kinkwasiza ennaku y'amaanyi nnyo nti emmotoka ya IGP yabbiddwa naye ate poliisi emabegako awo yakatulaga obukugu nti yazudde essimu y'ono omusajja Napi official
gye babadde babbidde wano ku Northern Bypass. iPhone 15. Ndowooza obukugu obwo bakozesezza mu nnaku 2 oba 3 okuzuula essimu ya Napi gye babakozesa okuzuula naye sande simu byessimu byangu bonna bubbi okuba bukubi Gaza ne babuuza nti ani abadde ku bypass naye ab'emmotoka baba bamumanyi Bakube babuuza ani yayigiddeko mu kikomera kya poliisi. so bintu bingi nnyo ebinkoledde wiiki eno wiza ekyambalo kyali kimusse bannaabe nakati tannaba kuvaayo kwogera okuva gye twava mu konsati kyambalo kyali kimusse naye abayimbi mwegendereze nnyo ebintu ebyo mwambala ndabye abayimbi bangi sayimu ku nsi kuno kwempangadde abantu abajja ku stage nga bajja n'ebyambalo abamu ne byagala okubatta nyinza okuwaayo nga 3-4 nga sinnaba kuwa kazindaalo kalala eyasooka twali ku obuligataawo mukyala wa Lutaaya ng'ajja ku stage yali 2:15 n'ayita mu bokisi waggulu n'agwa n'ensirika nga ndaba omulala yali Molini Nantume twali ku Freedom City Kiyungu album launch aba alinnya ku stage ati n'agwa n'ensirika omulala yali Gravity yesibe ekyambalo yali alaunchinga winner concert twali ku Freedom City era Yajja n'ente. ate bwe yajja n'ente kyali kirala ku stage ate lulala lwali lulala ekyambalo yagenda okusiba ati aweza ba Dr. Fizo muliwa mu kisumululenga kiganye omulala yali Chameleone yayambala nga agenda ku mwezi bagenda okunoonya gas nga yawedde mudda so omulala no gwe weerabidde yali Honorable Geoffrey Lutaaya yajjira mu kakureni ne kaveeri waggulu ne kagwamu omufuta wakati awo Yali Lutaaya. twali wakugundi bali no concert kanaawo katenga obuzibu ate bwe tulina kureni ngeri etebedde mu puulu Tamanyi ku. Lutaaya tawuga ng'amaaso amaze okufaako obufi waggulu naye nga anyway weekend tambulidde bulungi sofa era nga weetuli wano okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nange mbanirizaako nnyo mu wiiki mwembadde nnyinza odduguliramu obulamu kikyati nali nalwala amanyi nakulaba nga bakusaako amacupa amaanyi amayitirivu naye omusaayi okoma kugulibwa gonna nagukebera kasuku yanzirusa mu ddwaliro nga tuva okukola nali nzirikidde mu studio typhoid wamukebera byonna malaria yes ate ekyayi Hepatitis B. byonna buli kirwadde kyomanyi nga kya musaayi ekyayivi ng'ona naagidde byonna ago ne bankebera naye kyasinze okunsesa eyantwala mu ddwaliro nze navaayo ate mba nzirayo okunona empisa esembayo ate naye ne bamuteeka ku kitanda kasuku namukubira nagamba ndi mulwadde kati jjo mala kulaba Shalom nga akola ne kati n'omusajja mulwadde kakati waliwo obutanda bw'eddwaliro obumanyi nga tadyako ebbuto netugenda nengula omufalisaawo gwa Roseform omunene nenguteekawo n'ateekako olubuto netukubakuba mpola mpola era kati akuba ku mpemba wemba ayinza okuba nga akomyewo ku lwomukaaga tugire naye nga wiiki ebadde y'abalwadde tubadde balwadde ebyokulya bye baatuwa n'ebyokunywa tetumanyi bamwalimu ki kumwalya nnyo Saasira ababyetikka ne famire zaabo kati ndwadde. So eyo wiiki tebadde nnungi naye Mukama n'atusaasira ne tubeera nga tukomyewo kubanga tubabuuzaako amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor ngandi designed by Eddie Kaitan asangibwawo ku Atlanta building opposite Cooper Theatre Complex ku namba y'essimu 0708 639 omwana atunga bulungi nnyo bya family masomero basawo buli kimu kyonna kyonna kitaaga okutunga tuukirira Eddie Kaitan Fashions and Designs nene togenda kufuga kazindaalo tugamba twetagayo muzindalo omulala abatulaba batya twetaaga omuzindaalo ne kamera ng'ebiri kamera noweeri Kamera yo eri yes. tolina operator Olwanira Kintambi. Abalabi ba Sayimu Official tubaagala nnyo mwebale ku likinga, commentinga, subscribinga no commentinga n'abalaba obulango kyakabi nnyo abatabubuuka okitegeera n'ababubuuka tujja bakuba amayinja naye nga mwebale kubanga mubeerayo feedback yammwe gye mutuwa tugiraba era ne tuyambako okubanga tuimprovinga mu comment section yawo ka violence oluusi katabukamu naye nga regardless kyekimu amannya Kasirye Adam Card nga ndi mutunuulizi wa nsonga mu ggwanga ng'ebiba bitambula era nga ndi musajja mutembeeyi ne bazanyi abantu abajjumbidde obutembeeyi bwange abantu bagenda mu maaso n'okusapootinga mpola mpola ebyaddala era yenna abayagadde okugula ku t-shirt zino oba jampers ze mutera okundabamu onkoonako ku 0755 19 68 13 ne kibanga kikola kinga kikutuukako abali emitala w'amayanja
tuli mukola ku nteekateeka n'abatusangako ebintu mu bwangu tuve mu bino ebyanatumye gundi akindeetere ate oluusi abamu be mutuma bamaliriza bakikoze ekibaziwambi okitegeera nga nabo bazaagala naye libassanyu nti mumala ne mugula endala naye nga mwebale nnyo kale tuli saa zigenda mu saa 5:30 okufuli mukaaga kitundu tube nga tumaliriza episode eno sibwe kiri kale kaakati twagala kutandika nakwozayo za ntambifu n'omuzindaalo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable yakonodde degree okuva ku Cavendish University mu mateeka era ngo yabadde Honorable Balamu yabadde wa Minister wa ICT gundi bali omusi mbali omusi Minister wa ICT and national guidance yabadde omugenyi omukulu naye nga Honorable Balamu yabadde omu ku bagenyi abakoze eki ababaddewo omukulu kyemutwalidde emyaka 7-8 abantu science ndoza wabadde abatawanyiza yenkyukakyuka okuva ku university eno okudda mu ndala mu dakiika 2-3 ekisooka yes okusoma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsooka ne mu congratulating kusoma si kwangu abamu bakoma mu senior ya 5 tebeeyongerayo olumu buba bunafu bwa bongo olumu biba bya sente so olusi kuba kutegeera nnyo ng'oli yategeera nga agamba ye kiki ekineeyongesa waggulu so ensonga zibeera nnyingi naye omuntu aba asusseewo kaawo n'abeera ng'anoonya okumanya muwanye ekitiibwa kuba si kwangu nnyo naddala okwekikulu okwo naddala obuvunaanyizibwa omuntu bw'oba nabo ng'olina okubanga odividing obudde bwo concentration levels biseera ebisinga zeetagisiza nnyo mu kusoma so omuntu abeera nga amaze okwachivinga eyo mu bukulu mu congratulating so Robert Kyagulanyi Ssentamu National Unity Platform principal mu congratulating okuba nti emisomo yagikubye olukumu mutwe egy'amateeka ku side eyo wadde wakyaliwo steps ndowooza endala kuba nawe yes ayinza okwagala okugenda ku LDC wanaaba ayagadde practicing ddala amateeka yes waliwo abasigala awo natagenda ku LDC nabo waliwo obuvunaanyizibwa bwawo awo naye basazeewo kubanga beeyongerayo weebityo so kinaava eriye okusinziira ku kyanabeera ayagala ng'omuntu bingi nnyo ebigiddwako oyogedde ku kyokuba nti abamu boogera nti amaze emyaka mingi nnyo era omuntu wabanga wabadde osoma posti egi yataddeyo olunaku olwajjo yannyonnyodde buli kimu nga wekyali kizzeemu nalwaki ebbanga ndowooza lyalwawoko okusookera ddala mu kugenda ku International East African University nga talina okuba nga akyusa kuba teyalina accreditation university teyalina accreditation era David Lewis Lubongo yali lecturer we yamugamba babire nga bakyusa era n'akyusa mu maaso awo n'agenda ku Cavendish neera mu kugenda okusoma eyo ndowooza obuvunaanyizibwa mu kubeera nti nno bungi probably ekiseera ekyandibadde ng'ekitono kituuka ekiseera ne kikola ki ne kibeera nga kigaziwamukko but abazungu bagamba the end justifies the means sijja kufa nnyo ku kyabudde nfa nnyo ku accomplishment kasabeera nga kyakomplishingze kubeera kusanyuka kw'amaanyi nnyo ku side eyiye ekyokubiri ku mutimbagano ndowooza ebimu ku bikolwa emutimbagano is banter trolls sensationalism tebibulamu mu bulungi ne mu bubi mu kufiirwa ne mu kujaguza era olunaku olwajjo wabaddewo ababadde ku side esanyuka ngaffe ne wabeerawo n'ababadde ku side ey'olwali era ng'olwali taba mubi of course anti point yembadde nzimba nti n'aboolwali nabo ne points zibaleeta byongera okuba nga bitambuza mutimbagano era obeerawo kukkawo n'ogamba singa ebintu ebimu tebiri ku mutimbagano singa tugumalako tutya naye ebintu ng'ebyo biyamba okubeera nga bitutambuzaako ko olunaku ne muluyitamu ono n'aleeta kino oli n'aleeta kiri ono n'agamba ya AI oli n'agamba yaki weebityo naye ekyasinze okunsanyusaamu mu posti yennyini ya preemptings ebiyinza okubeera nga byogerwa naddala ku kya National Council of Higher Education ya petitioningibwa nebeera nga ekola due diligence era nalabye wakkiriza nti kituufu twagenda yes nekola due diligence okunoonyereza ku buli kimu kyali kigisabiddwa twogera ku admission letter twogera ku tuition fees slips twogera ku coursework twogera ku bibuuzo twogera ku attendance list byonna ndowooza National Council for Higher Education era nga yeyina obuvunaanyizibwa n'obukugu okubeera nga esengeka n'okusunsula ababeera basomye yamala okukola due diligence nga yo
fa abasigadde eno ne tuba tubyogeddeko emirundi mutwalo oli yasembayo era nzijukira Saimo bawaliwo nera waliwo Saimo mu kaseera ka Seya oyagamba nti yasoma aliwo twaliwo ffenna ugu akavalingalale ku UBC nali nkyali ku UTV by then yali UTV nenga Seya yali alimbya abanyabana okwekalakasa okwali abaana namwe bafiira nawo kitegeera tubaddeko wano weeks 2 emabega Saimo gwe kenyini nyini go ngamba nti National Council for Education yenyini nyini yasazaamu okusoma degree ya mukwano gwo nfanfe pastor Alozias Bujingo negisazaamu sobola okwogera ebigambo byonna tuva wano mpa example anti genda maaso n'okulaga obukugu National Council bwerina tende kuguna omulundi era yali badde esalawo otherwise singa babaddewo ko ebirumira n'ensuubira tebyabaddewo but all in all kirungi nnyo nti omukulu yamaliriza katulabe kyagenda okubanga agikozesa nga yo omuntu sako negwanga okutwalizaamu naddala mu nkyukakyuka eno gye tulimu ey'amateeka nga tugeetaagira ddala ku mukulembeze ng'oyo mu kukyusa mu kwagala okubeera nga tulufubalira rule of law kati aba rule of law baweze mu politics awo balukwago balaba side eyo gye bali honorable Mpuga gye bali bangi abasome bakene lukyamuzi baddayo ne basoma amateeka bansereko era nsubira omuntu yenna yenna ng'oli mu byabufuzi wandisaanyeeko kooba olina obudde n'ogenda n'obanguka mu mateeka mu ngeri emu bayendala kiyinza okuba nga kikuyambako nnyo wano mu maaso naddala side eyo ate abamemba ba parliament because bakwatagana ku byamateeka kubaga amateeka n'ebiringa ebyo kijja kuba kinnyumira era naye kennyini nnyini essaawa yonna ani nze kennyini era soma amateeka 10 kale the ten commandments yago mateeka kwadde ko limuli yige tobbanga sijja kubba Nyanzi simanyi does it work for us okubeera anyway politics tuyinza tuli mu time ya politics naye buli kimu kitwetaagisa okukwata toki tukikubemu tukigendemu waba yasomye diguli ntuufu tetususeewaawo kubanga ndowooza ne waba tiyasomye diguli ye maybe yinza beera cautioning ayina gwagenza osaba omulimu kakati omanyi Kyagulanyi nze nina kyemulabyeko okuva we natandika omwetegereza ennyo okuviira ddala mu music paka watuuse leero obugagga yabukola atya omukazi omulungi yamufuna atya engeri gye yamukwanamu yamufuna atya okusoma kwe emyaka naye nze kye nayagadde ku Kyagulanyi era kyenjagala buli munnayuganda ategeere era ayige ti Kyagulanyi alinga lubuto oba kwegatta abantu obaleka ne boogera lwo lutuuka ne lukola ki ne luvaayo lwokka yabaleka ne boogera naye amazima gatuuse ne gavaayo essaawa zino eno Kyagulanyi yagendako okwo ku Harvard era ne tukuba enduulu certificate ya short course eyo mu leadership good eyo kakati ayingidde mu lubu lw'abakulembeze ab'amaanyi abayinako ko ebiwandiiko wano e Uganda tulinayo betubuuza ebiwandiiko nga tebasobola kukola ki zijjukira waliwo omu eye Gabon gwe babuuza ebiwandiiko institution yonna ne batuuka ne bagyokya n'ogyokya byali Gabon kakati bw'abanga ye Kyagulanyi akikulaze before tu appreciating njogedde ku Gabon simanyi lwaki kasiri tu appreciating ku kitono kyakoze ayingidde mu lubu lwa Abraham Lincoln bagenda kwelodisize waabwe ati kati ono akikoze wane ewaffe kale bulira yaani omulala e Uganda wane nakibafuzi basomye amateeka soko malize gundi ono owaffe kati yakutte omumuli gwa Uganda ku ludda oluvuganya lwaki bannayuganda buli kimu twefuula abaagala okukimanya ennyo n'okwefuula nti twagala okutunuulira buli kimu kubanga ffe byatulema abantu abamu boolaba abo abaana b'abanene abaana b'abapoliticians ab'amaanyi ebyo Kyagulanyi byakola byabalema kakati ate obuzibu ne batakkiriza nti ebintu byabalema waliwo moment wotuuka nogaa ddala kituufu oyo yandika nze kati Kyagulanyi wanaŋŋambe enkya ku makya nti ngenda tutandika ne wanajja ku makya nagaa nti ngenda kukola kino eno sijja muwakanya kubanga atulazeeko mu capacity ye gy'ayina ti ebintu asobola obbikola kati okunoonyereza tukwesibako nnyo kubanga byatulema ekyo kyo tukikkirize waliwo abantu be tulina okuteeka mu kaliba nti oyo ye yatusukkako
ye Kyagulanyi. Era Seyimo toddanga muno n'owuliriza Munnayuganda agenda okwesiba ku Kyagulanyi ng'oba Kyagulanyi akoze kaki bw'akeera ku makya n'akugamba nti eyo diguli nti kati looya ekyo kyawedde. Tetulina kuddamu na kidibetingako so nze muyozaayoza weebale nnyo weebalire ddala principal okwongerako kati oli looya mulamba banaabawulira. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 07533946 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Junior, wachi mwefuula abanoonyereza buli kimu mukinoonyerezaako mugenda ne baani Bannayuganda ate nga gwe toli munnagaboni. Ekisooka obukulu mu congratulatinga Bobi Wine waba kituufu yasomye. Bamutikidde. Okutikkirwa Abannayuganda kambayambe tekitegeeza nti diguli oba nayo. Bantu bangi nnyo abaguze gawuni, bantu bangi nnyo abatambula n'ebipapula nga biva Makerere naye nga teyasoma. Era ne diguli ogikuwa abataasoma kambayambeko we recall degrees. Bagirikolinga basobola okutikkira wali e Makerere ne wayitawo emyezi egyo ne bagirikolinga ate birikoolingisa diguli bintu bingi kakati n'olwekyo bano batunulidde gawuni yayambadde era yamaze wana abayimbi bangi ne Bannayuganda bangi bambala gown every graduation. They have never attended even P7. Ninge bifaananyi babiina. Abaana bazadde n'abaana beekubira e Makerere awo buli graduation gendayo. Bambuuza omwana akatabo omwoli. Ninga kyekigoya akikoze ekyo. Kaka tuserebuleetinga diguli ki eya gawuni oba eya koosi waaka. Attendance obadde online student nga waliwo physical student bibiri no byanjawulo. Oyinza okuba nga gwoliwo online naye nga lubongo ya physical student ye gyali kyerageti tumukongola kyona oba kyenjogedde bakitegedde bino twasoma bino twabikolako. Tewali kipya mu nsi mwabalaba epya buli yagendako ku ssomero babiri baawukana online ne physical student. Waliwo student ajja naye nga yakolera omulala ebigezo atalabika ono ye n'alabika ku graduation naye nga abadde online student. Kati kyovulanga Makerere University ina diguli bagita pass diguli nti gwe twakulabako balekitara baakulaba naye tewayita. You passed through the university. So okunoonyereza ku degrees kintu kirungi nnyo my brother. Era abakikola tebakikola mu bubi nange eri abagamba saasoma gye bali ebibuzo babigulira nga baga ati kati nekyokungula ebibuzo nga nabigwa yafena twatugamba ne psychology bwe ebibuzo nabigwa n'ebibuzo babingulira okyegera ebyo biri nomo kubanga nabo bambisiba nenya abantu batambula ne fake degrees. Kyovula banga leero bw'osaba omulimu mu kitongole bakuba essimu ku university kituufu results ono zato tulina NASA University era nga wakutte parliament eyo bulungi nnyo abamu bali ku equivalent anti wogata diploma bbiri ofunamu diguli kati waliwo abagatta ey'omugijja ebbaluwa yerosi wano n'afuna diploma ne certificate mwe bali omu parliament basoma mirimu gya mutwe ne babaka
so tubadde tusaba nti abanoonyereza ku diguli ya mwami Kyagulanyi bakole ogwabwe bagukoze nammwe abaaweerera kago oyogera ng'omu ku bapaalenti oba baganda be yasoma nammwe mukole ki mwozeyoze omuntu wammwe tuleme kuyingira mirimu gyaki gyabaki bali ogwabwe bwe bagumala Kyagulanyi yagambye nti abantu aba National Council for Education bajja ne banoonyereza bwe bamala okunoonyereza ne university n'okuddamu yali wakutikirwa last year yali kuba last year ne baba nti bunaye class tezaawera era naddamu n'akola ki kati byaweze kyova tuli kati obuzibu bwe tuyina mujjukako ka video kaali bwe nga ali mu class baba nagakola ki mukajja bali so excited yali ku Cavendish nze weneraliikirira Chameleone oyo golaba oyo olunaku lwe yaguladuwetinga n'abaana beewuunya kyazza okukola abantu basomeddeko Cavendish kuliko Chameleone, Bobi Wine, Farida the day Chameleone graduated even his classmates beewuunya avuddewa kati lwaki mujjonkera Bobi Wine Chameleone talina wadde n'akatambi Spice Diana ojjukira Spice Diana we baamutikira Makerere degree ya social sciences nasangako bakirasimenti be abeewuunya Spice Diana baali azze kuyimba avuddewa katuyina baavuddewa nga ne balekisa baga Chameleone avuddewa naye nga yaga student talina registration number talina student number ne gye basasulira fees kakati tulina kye tuta honorary degrees university nekolaki eno siwo kati tulina nti principal tazanya season 4 eya documentary nga maliriza kati tusuubire principal toli mu season 4 eya documentary ayinza okuba abadde ashuuti banayo omwana ono naye ng'okutwaliza wamu nze njagala kuyozaayoza Robert Ssentamu Kyagulanyi era mbadde ntunula wano mu katabo mukyala we yatuteereddeyo amannya abaana babadde 41 batono nnyo abaasomye diguli y'amateeka so omusajja yagenze n'atunnyonnyola kuva ddala mu mwaka gwa 2016 n'abaani bazze akwatagana nabo n'abaani abamu-inspiringa okulaba nga yatuuse okutikkirwa oba okufuna diguli eyo yeebazizza nnyo omukulu Silver Kyagulanyi ekirowoozo yakijja ku ye kubanga Bobi Wine yatuula naye emyaka 2 n'okusoba emabega namugaa naye njagala kusoma njafuuka munnamateeka omugundiivu mu ggwanga wano waliwo byendaba bitatambula bulungi era Silver Kyagulanyi oyo we yali ng'akyali Makerere ku university n'atuula naye namugamba kisoboka buli kimu so yabadde atuyitiramu engeri gye yakwataganamu ne Silver Kyagulanyi ne Lewis Lubongoya General Secretary wa NUP so byonna okutuusa olunaku olwaleero oba eri honale oba abadde tasoma oba wa MDD atotabiikiriza anti ebyo byonna aboogera ebyo byonna nakyo bakyogera naye yakyogeddeko n'agamba bangi obadde bamookinga ine yagisoma n'entambi waali olw'ebitabo byange ebitono emutisiza ebitabo bitono kubanga n'entambi batagisigazzaawo naye nga baami twagala okuyozaayoza nze ngaza omuntu njozaayoza principal kubanga bakatereeza n'ogituuma ebibangako byanjawulo namwe babaŋŋoma mwena muba badongo kosi wakambeera wali wabweru nga muzima kati gwasinga kola mulungi mukimu kuba ŋŋoma profesa performing nga mumuperformingirawa kale anyway tumuyozeyoze nze njozaayoza principal bane teri kintu kiruma nnyo ng'okusoma kw'obukulu kimenya nenentambi yeetaagadde naddala ng'olina obuvunaanyizibwa nga firimu nnyo
So okusoma obukulu kumenya nnyo nze ndabye abayimbi bangi wano ngenda kuwa example abayimbi bembeeramu abasomye obukulu ne bigaana tuwe yabayimbi abasomye obukulu ne bigaana tuwe wano by the way asoma yasoma ne mukyala we bali makerere Bebe Kulu ali mu bino nyiri gundi yatandika company engineering so Bebe Kulu yadda yasoma yes sebo ali mu kusoma Kenzo yagenda nasoma Kenzo yaddayo nasoma wane Rubaga kuki girls okuyiga oluzungu ayinza okuba teyamalako Kenzo yali Rubaga awo girls si girls bannange ugenda kunetera ebizibu yaddamu nasoma Rubaga awo Baby J yasomeranga online nenga internet tayina yafunako muzungu teyamalayo yango otoke ku honorable so nabalala honorable gundi Lutaya yasoma badde ne mukyala we omunayito omulala paya sebibuzo paya sinafuna nyingi tata nafuna ntono agana ne gagamba sibaje yagwa history ngati byatukawo wali cyabanga bote mulika magezi kasije gata kutuve wano nayo kusoma kwa obukulu si kwangu abanaye kyetulina sooka okukkiriza kiri kimwe Kyagulanyi public figure tetuyinza muleka nayitirawo awo naawe aba ateekeddwa okubeera discussed mu public kati gwakitwala obubi oba waakamulaba amaze ebbanga mu ntalo za ndongo oluyimba ne tumugaa kati luno walusomodde Jamaica luno walujja eno byonna bibaddengamu omuntu yenna kasita afuuka public figure kitegeeza bateekeddwa okola omudibetinga kakitegeera ate togenda kukkiriziganya na buli omuti buli omu alina kukkiriza ati kyolese kikole kitambule ate buli we tubeerawo n'abakaayana wangi buli we tubeerawo n'abakaayana kitegeeza nti abantu bagenda kukola ebituufu kuba oba osanga yandigenze naye kubye ebifaananyi bye n'eddiguli enfu naye bw'aba akimanyi eriyo abanaakaayana alina oyita emitendera emituufu kati oli ne waba wakutulimba at least obulimba alina obuteekamu ku hard work nabanga kibiina kubanga kikola kinga kitambula kitegeera naye eze kyesitajja ku contestinga y'eddiguli y'omusajja twagirabye yagikoze eki yagifunye abateekeddwa certifying oba ntuufu oba si ntuufu gye bakola ki gye bali okitegeera ne kati ate obuzibu bwe tuyina nti abamu ku abo abawagira kiri ekyokuba nti national gundi yakebera nekkiriza ate ojja basanganga ku y'omulala bagamba nti wadde yakebera naye oyo kyaliwaayo yamukebera nemukwatibwa ekisa kati tujja sangibwa obuzibu ku gwekwatiddwa ekisa nemusuuliramu engalike ne gwetakwatiddwa ki ne getakwatiddwa kiso kitegeera so bwe tuba tukulitisayizinga offices zino eziri public tuba tulina oteekawo ki balance okitegeera tukongratulatinge Bobi Wine ku buwanguzi bwe yakoze eki bwe yatuuseeko n'ekimu ku bireeta obuzibu ebireetera Bobi Wine obuzibu nti amuyozaayoza tayagala muyozaayoza yekka amaliriza amugattise nti weebale kusoma naye gundi ye ate yakoze bw'ati nti weebale kusoma naye omutimbagano oguwambye otuwonyezza kino for example waliwo omwana yazze n'akomenti galagaba naye Bobi Wine weebale kuleeta diguli ozikiza independence ya Fangoni kati nakibati kati ate okuta diguli y'omusajja ate nogitwala ku Fangoni forest mu kizungu kitegeeza abafangoni bagenda kujja mu mix nabo batandika okudifendinga ekyaki ekyabwe kati wandibadde omugamba nti weebale kusoma wasinzeho nalebonsereko max ze yafuna n'omuleka mbalo yabalani different ne kati ate omuleese omukomyezaawo eno mu ba anirandidi kitegeezo gyaleetera abantu okunoonyereza ku makisize nga beetumikiza ne banoonya makisizaawo na lebolutaaya ekitandibadde kituufu nga tebandibadde tebalina kikola tebalina kikola kitegeera so abantu abaagala abantu bammwe waliwo situation mwe mulina obbaagalira nga temubagasseeko buli bw'omukookerako ebirala oba omusise kati omusajja yagala bwa pulezidenti afunye obwalooya ayongera ku certifyinga bitabo bye kati ate n'omuzza ku independence ya Fangoni abanga atamulengeza yagala akomebwa asigale mu ntalo zaki z'abayimbi okitegeera so kati oluusi okupimaapima kuno kwe kuleetera abalala nabo okujja ne bagamba naffe katuteekewo minzaani tukole ki tulaba okitegeera naye ng'omusajja diguli ye yagifunye ebisigadde bw'aba yagifunye ku butali butuufu birimanyika bw'aba yagifunye nga ntuufu tumukongratulating okitegeera then Katonda bwana amuyamba agende ku LDC kuba bangamba bw'otagenda ku LDC oba osigadde nnyo mu kuwandiika proposals organization naye bw'ogenda ku LDC then oba osobola okugenda ali noba ng'osobola okuba ng'okola ki ng'owozesa emisango kitegeera so yeeyongedde ku balooya abalala bali mu nuupu nga luli batikkira Honorable Ssenyonyi bamutikkirayo ku LDC ate ku LDC then noono omuvubuka omanyi
waliwo omuvubuka we NUP ku X asinga okubeera civil Sasi Marvin ndoza emuvubuka we NUP asinga okubeera civil atambula nnyo oba ewazaake oyo mwana nnategeera yes nti ne bwe kaba kavuyo ye bwajja olaba nti ye ayina enjawulo mu bantu abasinga obujebi great boys nedda n'omulala gwe bayita ATM yesimbako ku bwa guild president Makerere Musiri David is so good bayinamu ku Musiri nagenda kwesimbayo emachindi Junior tabula kashayi tweyanze ge awo nawo njagala atuveewo Junior ali mu kunywa chai naye Junior yekanaaluzaala najja wano ku Monday nawo tuka time ngo uyoga ekintu kya mukyaliwo oyagala ekyo kireke kikole ki tekigende mama ule wano nkifunye nnyo ngampulira Katonda singa nyamba nekiita nekikola ki nekivaawo nekigenda ekitadda niyo gye kikoma okukula kati otandika okulabikanga kati ate omutume okusirika kale ekintu kya bizonto kyajja naye nga mutima wange ebirala biyita amadde ensi akiyitira kuba wiiki ate neekala ntandika n'entambi mukwano gwabwe yewaaka minti tambi olina eddakiika 3 kijja kusinziira ku byonombuuza ntambi yewaaka minti kijja kusinziira ku kyonombuuza obuzibu bwa yensonga kwenda sosola bantambi nga nnyonnyola n'atagigusa akutte eno bw'ati alinga agwa mu mazzi akutte eno bw'ati nyenye kibuuza ku kibuuza naye kakati kino bwe kikwatire twebuuza kino negetambiwe munsaasire ntambi sebo twatuuka tutya wano nga bwe twali sayimo byampuna ng'omubbi wa munju kwegamba obulako engeri omubbi gwe munoonya nga wa munju ne mumuzuula nti abadde abba nga wa munju bya byampuna byewuunyisa si we kiri olugero kuweka sitola akatiriti twali tubeera mukono eyo kati eyo nga bayitayo mu ggonero nga owaliyo omubbi afuuse ekizibu abba ku kyalo kati ne beeteesanga ekyo ne bagaawe tuli mufuna tumwokye nebayo omukyala yateekinga extra mile n'afuna n'enku eziriyo ki omubbi oyo nga bamukoze eki nga bamufunye lwali oyo ali eyo mu bibirabira abadde ava kubba bamukutte batandika omukuba embooko bamwokya omukyala ali enawulira enduru tiri lino tulikutte akwata obunwa bwe obwekwa bwetikka wano adduka agende bookya eki bookya omubbi agenda otuuka ali nga mutabani we omukulu omukyala asajjalala enku yandikibwa neetaasi weeyo abatuuze ne bamusikako enku ne bazigata kata tugenda kusikako enku Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kyeyo kyenkugambye ekisookera ddala nawulira ennaku y'amaanyi nnyo n'ennyiike ku mutima olunaku Junior yavaayo na breaking amawulire internet yonna negoyinga breaking bwe yayogera kubanga breaking ya breaking it was alleging me also I thought toyogera ng'olya bangeragala kweripa mu story yange leko mpajja ayogere na maaso I also thought it was an allegation ne breaking news eyo ntuko discussinga ne muganda wange ku Lwokusatu Junior ayogera ku Monday ne Kasuku abyogera nze ku lunaku Lwokusatu nkola Shones Julius kadi nze nga manyi Junior musajja mutume aposo nti ayogedde bwogezi bujjo Junior nga Junior w'omumanyi ntuuka ndifendinga omusajja ngamba Junior bw'atyo omwana oyo awaayiriza ne luli yawaayiriza gundi ne gundi era Julius n'agamba onnanga omwana oyo awaayiriza emize gyabwe omanya awaayiriza olaba ntambi naawe ojja kukeera olunaku lumu Junior oyo akutekeko ekigambo ng'ekyo omwana oyo ange ngamba omwana mubi nnyo omwana oyo mubi nnyo sho weggwa omuntu oyankubira essimu yali ate producer wa Bizondo Shani
onagala njogera amazima kasirya ngambye ensonga nasazigusa wekutte ku kiddo nali mulwadde kanula evuddeko kanudde omwana agamba producer Ntambi bukyanga defending leero bakuzanyisiza firimu ate otegendereza osobola ogifiira lwaki buli wojja no defending omuntu nga yakola ekintu nekizuuka nti yakikola omaliriza naye mu maaso g'abantu waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa oba ddala nawe tewali muki mu kkobaana eryo kubanga lwaki oba defending ekintu nga waliwo obujulizi nti neddala ekintu omuntu yakikola nakiŋŋamba producer ne mugamba ate ntya nalunvira ku ntono abinvira ku ntono ye producer yennyini manager waabwe yaliyo wangi Saimo producer gwenjogerako era abasinga erinyambadde muliwulira gwe bayita Shani Shani big teririko ye Shani oba ye Shannon nenga ye Shani nejo namulabye nga akola live ne case bamwagirabye ndabyeko clip za nga atandise okubanga naye atandika okubyogera kakati Shani bwatyo nangamba Ntambi biwabadde defending yabadde bifu ekituufu abakulu bagenda ne mubuuza mwagenda group yonna oba nagamba nedda bagenda abantu babiri naye nga agenda okubiŋŋamba ebyo ng'omukulu sho gye twakoze he didn't acknowledge anything like that nti wabaddewo n'okugenda kati ntaliko kubanga ngatta dots muli ne ŋŋamba mu mutima yiyi ekitegeeza okugenda tukikonfirm nze nti no bagenda ne mbuuza ekibuuzo ekyokubiri mwagenda nga group nti nedda bagenda babiri bokka bokka twogera ku CEO ne vice we twogera ku Kidomoole ne Mbabaali atali Judy Mbabaali anti simanyi manya yoyo ye Malisweni yes be bagenda kati mu kugenda ekintu ekyali kiddakaawo wanu bagenda kukola yoki kubanga okugenda kyo kyali baddaawo okugenda kulekeraawo okulabika ng'omusango mu bantu yes Ntambi yagenze wa President Museveni yagenze kukola yoki oba kitegedde kati wali osoka n'oba excusingawo nti bagenze yes bagenze ne tubuuza bagenze kukola yoki ekyo ne kibeerawo ekyokubiri babayise era babawadde assignment ki era how are they going to execute it bibyali ebibuuzo ebikulu ebyali awo ekyokusatu sente baafuna iye nekikonfirmingibwa nti baafuna sente era bikonfirminga ye producer waabwe okusinziira ku sources ez'enjawulo etali emu etali bbiri etali ssatu ng'emitwe egimu ku egyo gyaliyo mu meeting eyo mwe bajjira kati nembeera nga mbikonfirminga kyesinaba kukonfirmingamu eyo story nti what was the execution what were they going to execute naye nga okugenda bagenda sente bazirya then tetumanyi balya zaaki era sagala kubeera n'ekyesente okuleka nga ayogera ku ssente agamba we tumala okwogera ne Jeno twasimba layini wali buli omu ne bamuwa ssente ensonga weeberere entuufu ne waabanga ye baamuwa it doesn't confirm nti ne bano babakola ki baliwo abala bwe tugenda nga tugenze kulaba Jeno ne bakuwa tekikuwadde tukulowooza nti olaba nze Ntambi bampadde olaba ndoza n'ebizonto babikoze eki babiwadde bizonto baabiwayo tukijjeko akabuuza baabiwa ssente tujjeko akakola ki akabuuza ekibuuzo ekikulu za kukola ki nze kinandirowooza yandibadde biggest question za kukola ki bayinza obanga babawadde bwinto ye mugende mulye muwogo muddeyo e Kampala tewali buzibu tuli bafaani bammwe kuba ne Genosali naye asobola okubeera nga anyumirwa ebintu byabwe nga faani nagala ne mukwateyo akasente munzijako stress mu bitambiro byammwe sente zizino oba okitegeera kakati the biggest question is zaali zaaki ekyo ne kibeeraawo naye ebibuuzo ebyo nga wembibuuza tubyebuuza ku sayidi eno ku sayidi eri kwegaana olaba the contradiction okwegaana okugendayo in the first place nti junior awaayiriza okwegaana nti olafunadde n'ekikumi oba okitegeera kakati webali obuzibu then nekijja mu wiiki yennyini eno eri ewedde ekibina ne kyabulukukamu omuwala agenze mu bbaala omuwala femero zonto agenda kukola ebbaala wano sina bbaala pub ekinywero ayatekawo n'akembizi embizi etambula nnyo nemu embizi etambula kali yapazifuna bino bimanvuuli bya bbeero ebinene kalina gambala uniform ganafunamu kayetundire bya yagenda kukola awo producer abadde manager yabbye channel
ekyokubba channel sijja kimuteekako kubanga anti naye wabasobola okutanga okwalejinga ebingi bwebi topic gye tumaze okukola emabega okusoma kwetaagisa ne waba oli omusajja mukulu bazonto banizeeyo ne basoma kuba omwana aba babiri baboosi baali saaba zino ekibatawaanya omwana kyaka yabazannye nti yabawadde channel yaabwe nti yiiyo logins zikola ki ziizo naye wa bulungi nnyo tuno bana ebibi kati mumanja ki tewali genda abaya akatuuka eri bano babiroginze mu bikola sawa nga bbiri nga ziiseewo nga tebakyaliyo ne badamu ne bakuba essimu kukomawo n'akomawo n'agamba munjaze munjaze ne bamwaza nga talina kyasigaza n'abagamba ne email address yange yiino recovery gundi yiino mukebere buli kimu mukubire gwe mwagala okukubira alago bakiri ku endi yange ne bakola buli kimu nga teri kiraga nti kiri ku NDA naye nga channel ndikyali mikono gy'abaani gyabizondo. That was a time nga channel kyalabika ngeri visible nga ogikeberako kweri ne ba subscribers bawe mutwala 22 bamumeka waite nina kunya bakola meeting ku lwomukaaga yali okusimba ng'omukulu agamba wabba channel yange ne oyagala mu mmekanze nzikuwe agamba producer mwesende mu channel producer mugamba nedda nsina kintu kyo bana ekyo kyenina twetadde wetisi bulungi so omukulu nagamba kagule channel empya omukulu nagula channel empya era mwagirabye era mugiwagire nnyo ina abantu 1322 kweri okwo eri tekyalabikako wadde yabula naye nyenyezi bulira ekyayinza okudda yamala nebula naye kati okubula kwayo tetumanyi nti oba oli yamala nas kati amazima matufu gali bwegati account season na same official solo kubanga ndi admin nengattako email ya junior nga admin yes junior so muteka ko nga editor solo tako junior nga yenkanya amaanyi nga yega akola ki nga galina yes kakati solo kubanga baweebwa channel eyasharinga damaanyi nga gasobola ogikola ki ogijibwako oba ontegeera kubanga teyali hacked of course teyali hacked kitegeeza nti bano babanga sibe bagyekwekera eyagina yagikola ki yes yeyagisiga tukubana ababiri ku side ya Julius ni side ya Shan kwe kuli alina channel kwe kuli alina obanga alina channel yes ne chances are high tole omwana bwongo si bwongo tekyetaaga magezi yabasinga ensomeka tekyetaaga magezi yabasinga ensomeka so mukumaliriza obwekite ekibiina ne kyabulukukamu twagenza okulaba nga omukulu ebigambo bya junior byasizaamu junior anti time emu exemplatinze talina musango yayogera kituufu emu exoneratinze junior obudde bumu exoneratinze kubanga lwaki ebyo byonna bibeera kwekupula kwa channel kwekwawukana kwa group okitegedde kakati weekend yenyini tubaddemu abadde atwalibwa mu court producer abadde agenda atwalibwa mu court era meeting yasembayo bagituuza wa mama woyo producer byatukane mu bazadde anti gye bamujja ku lujja ti mama tuzze tuwabire mutabani wo ayina ebyaffe omutabani najja nagamba mama nsina kye nina kyabwe mama bagende oba bagenda mu mateeka bagende nze sina kyabwe omwana yamugamba nno ensonga zino ziyinza obutaka mu kooti tuyinza obutakusingirayo ne waliwo ate kooti endala ey'abantu eyedogo waliwo kooti endala etulaawo Mityana Road Mityana nteyinza obutabeera nnyangu nnyo era omwana naye n'agamba wadde kiri bwe kityo naye kankanye Saala era omwana tava mu kyaki okuva ebamuga ekyannamwandu era omwana yagambye essaawa yonna era we nalabye gundi gye yakoze ne Keiza atandise okujja ate alina ebyama bingi ku lunaku olwokusatu tukola show ne Junior ne Shalom naleeta bwinaawo alimukko ne kubisoobooza nga alaga amuwa bwino ava mu gurupu ne audio nga azirina so temwewuunya basebo ne banya bwetugenda okwolekera wano ddala wiiki ejja ng'ebyama ebimu bitandise okuvaayo sayimo teweebuuza naye mu kusemberayo ddala omuntu gwensinga okunenya mu kino era yegendereza ennyo ebigambo byakozesa ng'akola PR Tiamale mukwano gwo Tiamale yakola show ne Kasuku ku Mande n'akola allegation ey'amaanyi ennyo gy'atamanya impact yayo okugamba muno bizonto byagira ku gun point ewa General Sale. What is a gun point?
okujja nga teweeyagalidde bakulese bakukase ogwo gubeera musango gw'obeetadde ku musajja oli naye nga tesi kyekyali ekituufu gwa mazima ogajja yes wati amale yaliyo yawandiika ne budget ya sente ze baafuna teyaliyo yekka tiamale yali secretary wa meeting abalala abaliyo ze nabakubira amasimu basukka mu basatu wakubira mukyala we nakangubi nkugambye kati nze nkubuulidde abalala abaliyo nabakubira amasimu tekyali bwe kityo okubirako kirabira wakubirako nze nakubira sigenda bakugambye ku senkubuge yes nze kyenkugamba nti eyo allegation nene nnyo okugiteeka ku kitiibwa kya General Sale tuyinza okuba tulina obutakkanya mu byobufuzi naye Simon singa bagamba nti ntambi bamutedde ku gun point you don't know that impact webeera ku muntu kiba kinene Junior interview ya Tiamale nagiraba nze gye nategeera obulungi esooka acknowledginga presence ya Bizonto ewa Sale Musale naye ng'etangazaamu kamu tife twalina ebyaffe twesangayo I think ekiruma abantu munaye mu kwogerako kwali kutangaza nti Bizonto byagenda eggulu naye sisubira nti naawe wali omanyi lwaki byagenda nali mmanyi kwera nali sobola kwogera ku bintu byesitamanyi gwe wali omanyi nti bagenda wamma ekisooka Bazonto tebakagenda wa General Sale Musale mulundi gumu guno si gwe mulundi ogusoose nga bagendayo era mmwe mwenna abeewuunya nti bagenda ku luno nze ate benneewuunya kuba si gwe mulundi ogusoose nga bagenda ne bafuna sente zaabwe ne bakola ebibatwala mu maaso nze siina buzibu n'abantu bagenda wa General Sale kuba nange ennyenda ye era seegaana era ne tatange bwe yalwala twayogera nakagende wa General Sale emirundi ng'etaano bwe mbawo ne nga nti kati kankubuulira abagenda appointment yali ya full figure yali ya mukyala full figure RDC yagenda ow'Enansana Dr. Tiamale yaliyo Senkubuge yaliyo nina ne video nga basitula obutebe bagende basenkane General Sale video nzina so nze obuzibu bwange sibi ebyo that's not my problem bantu kulyanga sente eza gavumenti ne beefuula nti ate bali mu struggle sikyayagala bantu bawabya abantu Simon sikyayagala abantu bakozesa bavubuka nsobi abantu ne mubeera eno olina abantu oloza balumirirwa omuntu w'omusolo oloza balumirirwa amalwaliro oloza balumirirwa amasomero bakola ebyo ebitambiro byabwe byamese bitali mu magezi ekiro ne bambala gomesi bo ne bagenda that is hypocrisy obuze bulabanga obuli bwenkwe nze bwe nawulira nti NUP sikyagisobola n'omulamwa gw'okulwanirira bannansi sikyagusobola nasala eddiiro nisanattuku naye mbamaze ng'ensi ekola ki Bazonto abo manyi abantu be bavumya mu bitambiro byabwe bya mmisa lwakulya ne bakuddako ne bakolera ekitambiro kya mmisa ne badda ewaabwe ne bafuna views nga bakozesa abantu ate ne baagala nene bali bagende bafune I take that as hypocrisy ekisinga okuluma ne gye baagenda ate baamwegaana General Sale naffe tetulinnyangayo Junior atuwaayiriza omanyi tebatwagaliza kati ako ka Junior waliwo akatumye but the fact is a fact Simon amazima gakeerewa naye bwe gajja baali bagenderayo ki ne bakola a stupid allegation mbu General yabasa ku gun point mbu n'abatwala mu byonna bye baayogere wa General temuliimu kiyamba muntu wa bwansi era tewaliwo discussion yali ku malwaliro byanfuna byabwe mu lugube grid wabimanyako nga lwaki sibimanyi byonna byenjogera nasooka kwebuuzaako kati ekibuuzo kyombuuza andu Junior tondetera kuwuliza kumpuliza binkubuuzizza wabimanyako gwe mbuuzayo eringa aga nti nsooka kwebuuza ezigo ebyo nambimanyi era we baba bawakana nedda we baba bawakana bagambe nti sikola ki sibimanyi baba we sente nsobola n'okubulira buli omu ono sente ze yafuna oyo Dr. Tiamale Bukadaago
abalala kambaleke yabadde defending ko abatuka ekiseera jeno nawaga kati byemba yitidde mbireke goina bizibu ki ekyo kya ekizoto kyasuka gambukadde 2 n'amubuuza wali ozikutteko zikulabika ggwe ngena awunya olumbugu ayagala kati ndowooza katono nnyo linda mu ntangaza ggwanga ku bituufu yes ogenda kumaliriza ne kye ngamba kati nawe bintu bya ssente dini yasinzira ku mukutu gwe n'agamba mugamba abantu mwafuna obukadde 6 ati ze siri ddiini nanti naye tuli ku mboozi y'emu ate emboozi eri wanze njogera byange genda mu maaso gweyagala kungatta n'abantu ddiini amanyi genosale bw'afaanana yali amulaba yakabeera emirundi eggulu emirundi emeka boss I'm talking about things I know ebintu bino mbimanyi nnyo sayimo kusinga ne bye babayitira mbimanyi olwaleero batikitooka bali ggulu bonna bazzeeyo ogwokubiri waliwo sente zigenda oteekebwa mu federation tulina batikitooka bibingi ebyo tulina ekyakirabira ed talina wadde akawunti wadde embwa 2 ezimugoberera namugakirabira otuyitangani mati nze ali ku technical team wasoma ki nze neŋŋaana waliwo ekibinja kya Franka abawo oye byakola ensi tebimanyi naye yagamba mugagga tayina wadde toyi mwasolooza Franka naye mukwano gwange Franka sikuinaako buzibu naawe yiye ensi aletekanye bulamu waliwo ekibinja ekyokubiri eyo yennyini kyo sijja kumwogera naye nga waliwo ekibinja ki ekyokusatu oli mukiriwa kuba oli tiktok ennaku zino njagala okulangirira wano era kano bakansaliremu bakatuuse ewajjano siyina kibiina kya tiktok mwendi sayima tubiri wano naye abantu bali eri bafunira sente mumanya gaffe nosanga Franka Ntambi profesa wasayininze gatoli nyanga nayo nebigenda maaso tobikola kano bano bamaanyi twagala okulangirira abali ku pane eno nga tetwesazeemu tetuyina kibiina mwe tukola ki mwe tugwa general waaba atwagadde era mumanyi mu buyinza bwe n'amaanyi ge atuyitenga akubira entambi atukuŋŋaanye tudde eggulu okitegeera akubire balukeza jano bw'oba otwagala naye ntambi noonya ntambi mulonze bubi kabulakalebo ayinza ogijjako tulonde kasirye ono ateesa nnyo ebyobuntu nona wa buntu nnyo ntambi atukuŋŋaanye so fe bigenda fe tuli mu federation z'abatikitoka fe twagala batuyitenga ffe tuwe ensonga ffenna ebituluma ku paneno biyinza okuba biki bingi wadde waliwo bannaffe ab'enkyukakyuka sipeesi ejja kuba ekendedde kwa ntambi gwe togenda togenda nyanzi togenda ggulu so nga mmaliriza ku nsonga eno eyabizonto bazonto abamu bantuukirira ng'omukulu oyo yakava eggulu ne baŋŋamba nti tuwulidde ennaku n'ennyiiki ku maanyi gaffe n'obudde bwaffe bwe tutaddemu munnaffe n'agenda nga tatugambye ne mukudda baamubuuza nti mwami Ssaabazonto bye tuwulira bituufu yasigala agamba talinnyangayo leero evidence ze nti walinnyayo gw'oba muntu ki Sayimo lwaki bwe tuba tufunye akasente lwaki tetukwogera kubanga sente ya gavumenti eno tojja girya ereme kulabisa ekyo kyo nkibabuulira bw'obanga olya ne sitaani liisa kawujjo kwawe anakwata omukono segera teri lunaku gavumenti eno lwegenda kuwa sente ereme kulabisa ereme kubanga nabo bazikuwa nga balina ki nti naye bana ababalimba nti basitulwago twagala nnyo amalwaliro nabo bajja ki ewaffe kakati abavubuka abali mu sitwago ebintu bino bibayisa bitya abantu the people have supported Bazonto banye sho zino zina abatulaba abatwagala nze Sayimo ofunye abantu ku sheni nga gwe tobamanya ate gwankyaza ninga omuntu abeereyo wabweru nagati kulabidde ku share Sayimo webale nnyo kwata ya 5 how really bunanfuusi bwa kikula ki? Are we going to live a life of hypocrisy?
when people are dying every day, there are people who are genuine in that struggle, there are people who are fighting for change genuinely, and for you, you go to the general, you get your money, you come here, no limba nebo okola nabo. Nga nsembyayo kano, ebiruma bazonto, ebimusibya na genocide. Kuli abakazi b'abannaabo. Saba zonto, bannaaba musiba sanyufu naye. Ekyo kituufu n'abantu yabwoto sayimu kati enkubuli eddogo erisusse mu kibiina ekyo okunyoonya ensaasi okufuuwa emmindi n'okukasuka obulagalaalagala kubadde kususse mu data ebimu tebyava eno ebimu bibaddewo naye nga just byexplodinze engabana ya ssente mu kibiina naye ebadde ereeta ki problems naye ng'eddogo balyesimbyeko nnyo mbu yabawongayo gwe ne bw'otunula bw'otosayimo yabawongayo kati bazonto baddala ati bazontose kati amagezi gazze naye mbazonto mulimu bazonto abaddala bujatumanye karakita kati bazontose Nyanzi kwata omuzindaalo Nyanzi now on the serious note ani gwemba mpo ba host kale nange nteese anedda taata sibwe guli tamalirizayo kigambo kyabadde awerekerezaako off camera Saimo talina waba defending naye wano aka tudde ku byamagezi Nyanzi esebo ekibi kati ekifaananyi ekigazi abantu bana abato abagumira kuffe wala abantu abasinga okwenyumiriza mu junior nti junior tali dependable kati wiki ewedde yabamenya omutima ne bawulira nga bafa ne they learn to understand nti oyani junior mujja wano Nyanzi ne wefuula nti owaana nnyo kyakulanyi ne wefuula nti buli kajja akako kakola ki abantu ne bakuwa trust emotional trust bagiyita fa abamu ekituvumya tusalawo okulowooza nga bwe tuvaako tegeera kati then kufa abasalawo okujja tukole bwe tukitulekawa West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the boat, embuzi zaato today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo nga musanvu September. Singe mtwale ebiri VIP emitwale 5 emmeze ya milioni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju nzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona shinzo mdwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bila byakulya sente bacha maneno obuwana yefe la mundongo muje musanvu September cricket ovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. kakati naddala ku allegations ezigenda mu maaso omanyi waliwo omusajja gwe bayita Joseph Joberos bwe nali musomako omusajja wadda nnyo myaka gyadda ndowooza oba wali wazaalibwa wali naliwo Joseph Joberos yaliwo mu biseera ebya Nazi Party nali mu P7 omusajja oyo yali chief propagandist ng'era omulimu ogugwe bwakulaba ng'ayiwa mu kintu amazzi. Junior bwe yavaayo n'agamba nti babizonto baalidde na buli muntu yapiikinga interest mu kintu newankubadde waliwo kiri abaganda kye bagamba nti endiga yange oba embuzi yange lwebuze embwayo lwefuluma ebyoya by'endiga oba eby'embuzi nti ne chano kwe kugenda nti n'omuwala kwe kuva mu gurupu n'ebiringa ebyo. Bwenzira ku point of view on a political ground babizonto baneeno
mpaji y'amaanyi nnyo mu revolution. Abamu ku bantu abasinga okuteeka gavumenti ku nninga nti ebigambo bye bajja bakola oba ebigambo bye bazze boogerera mu videos zaabwe biina kinene nnyo kye bisipaakinze n'okutambuza oba okusigala ng'omumuli gw'enkyukakyuka gusigaddeko. Bwe tukeera ku makya ne tugaa nti abantu bano baalidde era baaliiridde wa General Sale. Twesooka ne twebuuza ekibuuzo General Sale yaani? Ye mubi, ye mulungi? Waliwo agambye nti baalidde ssente y'omusolo batya. Abantu bano eno tulina General Sale nti munnansiko yalwana era ali ggulu. Nga ne wiiki ndowooza oba yeewedde nalabyeko ne pulezidenti w'e Gabon nga naye yagendayo n'amukola ki? N'amulaba. Tutadde babizonto ku kattu nti baalya. Naye ekyamazima Saimo oba baabatwalira ku mudumu gwa mmundu oba beetwalayo ku ffenna abali wano, ani General Sale gw'ayagala okumiitinga n'atamulaba? Kibuuzo. Singa tukeera ku makya ne bagamba nti Saimo gye naakwetaaga eggulu olwa pano togenda? Kale ne weeweekweka tebakufuna? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bizonto bino bye tuteeka ku nninga era be tufumita emisumaali nti baalidde. Ddala essente ze baafulumya era ze baayogerako nti ze ssente ze baabawa miliyoni 5, ddala ze ssente ziyinza okubeera wathe omuntu okulya naddala ku gurupu ng'ey'ababizonto. Manyiddewa nti baali balinako kubanga mu video ze baakola mwalimu ne bwe baalumbira General Sale. Manyiddewa nti yali abeetaaga for clarification kuba ye muntu y'omu aba Red Pepper bamujjukirawo yabasengera ali eri enammanve n'apaakinga emmotoka y'obuwunga nga bamukubyeko story nti akukusa Golodi. N'abagamba nti okay, Golodi gwe mugamba nti nkukusa wuuno buli mukozi okuva ku general manager paka ku reporter asembayo buli omwana n'akasawo. Ye General Sale Musale y'omu asobola okugamba babizonto nti gwe Sserwanja Julius nti bw'ova kubinsanga wano ku makya nkwetaaga ggulu. Njagala onnyonnyole ku bino bye wayogedde mu video eno ne bweti wabadde otegeeza ki? Ekyokubiri, bw'aba yagenda yekka oba yagenda ne vice we kubanga they are the leaders. Bwe batuukayo eri omukulu nga oba babatwalidde ku gun point sigera kifaako oba babatwalidde ku gun point oba batutte mu mirembe, bwe batuukayo eri n'abagamba kakati temuddamu kukola ABCD. Nze temuddamu kunjogerako, temuddamu kufulumya bintu bitali mu mateeka oba ebintu ebya propaganda oba ne blackmail n'ekiringa ekyo. N'abaganda ye bwe muba mufuluma tamale abaweeka transport tokabawa ng'odda ng'ogamba baalidde. Ye bannange okulya kyeki? Era bw'oba olidde kutunda ki? Kiki kye baatunze kye tubanenyezaako? Baakoze ka YouTube channel, baakomezaawo ka YouTube channel kaabwe akatonkalaba kali kkula era baakomyewo mazima ddala. Nabadde ndaba live ya Ntambi ne Junior ne Shalom nga bagamba nti Julius yebaka ku mukazi wa Sagondi Wamba Baali ninga bali mu video bebamu ate be bagamba nti be babiri abagendewa eggulu kyogezaako ga kati bali mu ddiiru z'abakazi. Amazima gabe babizonto baba bayita eggulu kyesiinaako bukakafu kuba sibalabangako nga bambuka. Bwe baba bayita eggulu ne bagenda ewa General Sale ng'ekyabatwazaayo kyekyo ye kye yalinako complain ye nga kyatunuulidde tukkirize baakomyewo baatandikiddewa. Abantu abasinga we balya bagenda okudda ng'olulimi lukyuse. Tubatunuulire ku biki bye bakola kati. Era mu video gye bagambye tulibalabira ku bibala byabwe. Tubalabire ku bibala byabwe. Tetubanenye olw'okubanga mbu baabadde wa General Sale yaani? Ye muntu asobola okugamba naawe ali olaba video eno ne baga nti nkwetaaga olw'okunvuma nga tolina kyakkola era ojja kgenda. Tutegeereke. So Mwami Junior abasajja bajje ku musaalaba k'obadde obakomererera naye si mu kukkaka mu kuba understandinga.
neyanza katono nnyo muganda wange ono ammazeemu amaanyi oli mu nkyuka oli wa struggle ye Nyanza nti yagaba kadi Nyanza ommazeemu amaanyi kubanga tosobola gamba nti kubanga sitaani agaba ebirungi fe abakristiani jeno sistani anti kwekyo okulabirako nti mbu kubanga sitaani agaba ebirungi kuba ne sitaani abigaba kuve mu ddiini golooza Irani okulwana na Amerika terina sente zesobola kuwa Irani mu nsi muno tutambulira ku kye bayita principle my brother era kiyiga okuva na leero bino byonna bye tukola mu nsi muno and why people supporting us oba olina okubaako n'omugongo ko weesigamye abantu bangi nnyo baagala obubaka bwa palamenti era ffenna twagala okuba obubaka bwa palamenti naye abantu bangi nnyo baganya ogende wa Jerusalem sale ne President Museveni ne General Muhoozi kubanga bayina ekiruubirirwa ekinene eyo struggle gy'oyogerera my friend omanyi abaana baakagifiiramu golooza abaana bali mu makomera tebaagala kuba bulungi guli nno ne wano olya na butaalo okubye n'ekikalu people's kids are in prison mwebyo bye muzanyiramu mwe bye mutwalanga nti akakati ani gwe batasobola kuyita n'agaana ekyokuyita ffe si kye tudebetingako okitegeera ffe si kye tudebetingako batunze trust what they have been representing is not what they are and that is a fact oba okyagala oba kigaane kye babadde baportrayinga oli akubuuziza ekibuuzo ekirungi nti tujja wano abantu ne batugoberera abantu ne batuwagala omanyi abakutusa emitima olwabo abasajja omanyi abantu bebadde bawuddiisa ne batuuka n'okufiirwa obulamu abamu ne bafiirwa ebyabwe muyimbirire struggle ze musobola Jerusalem sale muganda wa president ebyo tutamu na kubuuza ati Jerusalem yaani si wankyuka is there to protect this regime era buli agende wa Jerusalem sale toza buga ati pasete esule muganda Wanzo gena no ngati akati jeno nze empaya abiri maluku solira Museveni kati gwe ono kyali akyatugamba okigera so tuyina kye tuyita ideology bwayingira mu struggle njagala otegere ebintu bimu nti politics waffe mtambi ono yatero kyogera ne kasirye ne bano tetunatuuka ku America nti mu America Republican asisinkana Democrat ne babaako bye bakola ki bye bateesera ensi n'ekitegeera wano tetunatuuka ensi eno imitating antegeera we are just learning to understand kati gwe tulaba nti okola naffe linda we banagamba nti walidde wona matuba kulisa de sete zotanalye just because oyogera ne junior just because oyogera ne ntape so kyenjagala okugamba my brother toddamu ekyo kukyogera oli wa struggle leka abantu beetike emisaala baaja omuntu waba wagira Bobby Wine kati Bobby Wine okusekana Jerusalem yo lutegeka dio lukungana ati kiri nomo why has it Bobby Wine met the general kati tolaba nti struggle eina abaayo bano bebamu abajja ne bagamba nti Bobby Wine akolera Museveni era project ya Jerusalem sale era be bakomawo ne bagamba nti Bobby Wine tasinkananga kwani ku Jerusalem sale point yange eri nti bizonto level kwe bali Jerusalem sale wabeetagidde asobola bafuna oba ku mudumu gwa mundu oba mu ddembe ye yabeetaaga nga bagenda kati emizeze nga abasinga gye bayitamu okulaba jeno janjawulo ku statement z'abakulu baneno ze boogereramu kale neyanze ngenda kudda akaside ni malize nesula naye ndoze kitulina okukiriziganyako kiri ekintu kimu waliwo olugero olugamba nti akusinga akubya gwokoze ki gokutte mukazi wo mwesimbu nga tannafuna musajja yamusibyeko zaala okimanyi ekyo atya mukazi wo mwesimbu nga abasajja tebalina nga we tutudde wano ku pano asooka omwebakako yawangula akakadde kaki eriyo omukazi asobola osiganga mwesimbu anti kyenkugambye nti mukazi wo mwesimbu nebabanga nga tebannamuteekako ki tagenze awe wali obwesimbu bwamuki bwamukyalawo so kakati mu byonna the bottom line kyonna kyetwogera emboozi gyetusinga otutambuza wano egamba nti sale musajja w'amaanyi nnyo muki mu ggwanga so saagala tumunafuye mu kaseera nga aliwo abagenzi omukola ki
nga bwe tusobola okukikonfaminga nti ng'abalawe bayayana okugenda okulaba sale ne badduka n'okwesuula eddala nga batuuse ku geeti oba be baatugamba baatuka ku geeti sinedda waba baatugamba nti bagende wasalaawo ne bagaana obbala bali bafunamu omwana omu ne bagamba like basala entoto nyingi zokulaba sale naye wasobola okusalawo okubaka ababe bakola ki balaba naye nga ba broadcasters because bizonto nga ovudde ku entertainers ate abadde bakozi nga bino betukola is it necessary to go extreme on any either side either nobera extreme NRM oba nobera extreme opposition kubanze ndowooza bino byonna tebyandikoze makulu singa bizonto byasigala bibuguma bikola ki bwe binyogoga ng'ebya Museveni bya Museveni n'ebya Bobi Wine bera byaki bya Bobi Wine naye baateekawo embeera nebalagira ddala nti ffe tuli baki bammwe. Ekisinga okunzijira bw'oyogera ku bizonto ze kaali ezaaka blackmailingibwa ku platform eyo be bantu abavumiddwa abakulu n'abato nti baavumako taata n'omwana simanyi oba publication eyo wagiraba ne bavuma taata ne bavuma n'omwana ne Samoni ya Sunday nga babavumira Samoni ya Sunday lwakuba twafiiriddwa n'obujulizi omwo bulinde mu maaso olaba Simon nga bavuma taata n'omwana ng'ekibavumya kubeera ku sayidi ki sayidi eri kati oba alyokedde ku makya famire n'etuula n'ekulaba ku sikuriini ng'oli mu kugivuma yonna olwaleero tolina kyobagamba kigenda ku justifyinga nsonga ki nsonga yonna ne muvuma abantu ne mu blackmailinga ne muvuma abayimbi ne muvuma bannabitone ne muvuma abamawulire ne muvuma baminisita ne muvuma ba opposition abalala bonna nga mukola ki nga mubavuma nga mugamba nti bakola ki baali okitegeera simanyi publication oba waziraba mu biseera bya Honorable Mpuuga simanyi balaba publications mu biseera bya Alien Sikini simanyi balaba publication mu biseera bya Frank Gashumba ne muwarawe neza junior simanyi oba mirundi senior bali bamuyisizaamu ko baye bamutyamuko naye bwe kibanga mubadde nga mutambula bwe mutyo nga mmwe ne bwe muba muwuliddeko buwulize kati we tubanga tetulina bakomerera kubanga biri mu allegation bo basobola otulaga ku bujulizi bwabo bwe baavumanga nti bali babadde bamaze okubeera confirmed nti kiri bwe kityo bwe kibanga nammwe mwavumanga abantu nga mubavumira ku allegation kitegeeza nammwe mukkirize kino nakyo kikole kikibakwate ekireeta contradiction eri emu Frank Atambiwuna abadde ng'akola ne bizonto buli lwakusatu lwaki zonto teyamugamba nti Frank amazima gali ti twagenzewo omusajja yatututte lwampaka Frank bw'atuula ku channel eyo naaba ng'agenda kubeera balanced ng'akimanyi abasajja bange kituufu bagenda n'ebyalimu empaka lwaki bamugamba nti Junior mubi nnyo yatuwaayiriza ndowooza naye baatera kumugamba nti toddamu nakutuula naye ku ppano kuba naawe ali kuwaayiriza okitegeera kati Frank najja n'ayogera byayogedde naye ng'ayogera ku muntu ayogera n'omuntu gwe yeesiga bw'aba Frank Antambi asobola okutrustinga zonto ku level y'okuba nti asobola okumugamba nti ne Junior oyo ng'ate wano ku panel osobola okwesanga Frank Antambi akwatagana nnyo ne Junior ye bw'aba asobola omutrustinga to that level n'agamba Junior awayiriza zonto kati ate bali abantu abali mu audience nga ye yatandika n'abeeraawo n'agamba nti bazonto bali naffe tubawagire nga ye trust agina mu bizonto nga brand ebakola ki ebali present nga ye ayinza kuwulira atya era ayinza kukitwala atya kitegeeza ate ye agenda nakutuka nnyo n'okusinga abali eno okitegeera nze ensonga lwaki ngamba mulekerawo okwetikka emisalaba gye mutasobola kuggusa tobeerawo n'ogamba nga kyobadde nti am extreme NRM am extreme noob nze ndagamba omuntu tyogendako era ku makya ovume Honorable Muhammad Nsereko kubanga omuvumo olowooza omuvumira b'NUP bw'anaafiirwa mu kufiirwa kwe bano abatamuvuma nnyo ogenda extreme bagende bakungu bagenda kubanga bakimanyi those times happen bibaamu baaliyo kubanga bo bakimanyi nti balance ekola ki etuuka nejja kati gwe bw'oba ovuma nga to expecting a balance ate ng'oli mu broadcasting time bw'eneetuuka kigenda kulya okitegeera EPAS yapangisibwa okugenda okuyimba ku mukolo gwa Honorable Tayebwa okitegeera bw'amanya nti president gyali n'atya n'akola ne video n'agamba bannayezeyo setting saagiri mu lwaki ebimu ku bibiina ebibateeka ku pressure nti bwe musinkane wali president Museveni oba n'abaana abakulu tujja bavuma tujja bayisa bwe bati NUP kweri ani ajja akaalakaala ku mukolo treasurer we NUP Katana
Epasi nga yatidde ogenda okukola ssente katanda treasurer w'ekibiina ye gyali. According to information ya Epasi tebamutegeeza. Rigadi ku posta yasasulwa yakwata deposit okuyimba ku Thanksgiving ya Tayeba. Bebe kuli yamugamba ajja kujjako wano. Ku Thanksgiving yani. Actually yagamba a friend yamugamba agenda kujja ayimbe naye nga tamugambye nti it is Thanksgiving erimu politics. Yalimba. Oh, that is according to Epasi. Saimo. Omu ku bantu abakyasinze okubeera serious n'endongo yabwe Epasi. He cannot be a fool to the extent okugenda nti omugambye bagambe nti a friend called me to sing on a Thanksgiving. That is not Epasi. Kungeri gye yeekalingamu eri professional. Era kyova olaba we wajjawo ebitali bituufu kyali kimwanguyiro kigaana lwaki kiteekeddwa okuba endagaano gye yasayininga erina byemukugira nti we kituuka wano sisala. That is Epasi for you. Okitegera ayina red lines ze ne bw'abanga yakeera ku makya n'agaana ebimu ku biyinza okumutiisa ayinza okugamba ha nnyimirira ku koozi bweti ne bweti ey'enkyukakyuka singa bandaba nga nnyimbidde ku mukolo okuli pulezidenti bajja kugamba ate nze sikola ki siriiyo. Kitegeera omu ku bantu be yali ayimiriddeko nabo ku street ne yeekalakasa ye Bobby ku biseera bya OTT. Bobby ye pulezidenti w'NUP. Kitegeeza wadde nga si NUP nga bwe yakyogera n'abaaka n'akakkiriza n'agaana ne Bobby naye ali mu nkyukakyuka ne bannenge bali awo tebasobola kukola na bali nange sijja kukola nabo. Kakati treasurer w'ekibiina n'agenda ku mukolo ogwo gwa Thanksgiving. Kyokka ng'ate ekibiina kyakiikirira kyagamba nti buli gwe tuwulira nti aliko ensobi tumuboole mu kaseera nga balina empawa ze bakuba bagamba nti supiika ne deputy we beegulira generators abukadde 5. Era nga nabo baboolebwa nga abali b'enguzi mu ggwanga lino. Treasurer wammwe n'agendayo mumwesigi yakwata ensimbi zammwe kati bwakwata sente zammwe n'aziwa Tayebwa. Tekisoboka. Nkipisa nnyo. Epasi ye bambi n'atyo okukola. Omanyi lwaki kizimba bwetyo? Omanyi lwaki kizimba bwetyo? Nti talent nnyingi abamu ne business zitiisiddwa. Oli ayinza okuba nga ayina service egaba mmere ku mikolo. N'atyo ogenda ku mukolo gw'ekibiina wani? N'atyo ogenda ku mukolo gw'ekibiina ekimu naga abajja kundaba batyayo tuli mu struggle. Kyokka ate agenda okulaba nga bo bano bakola kibatambula freely. Kaakati olwaleero toyina ngeri gy'ojustifyinga kyabizonto kugenda ggulu ate ne bisooka byegaana ate oluvannyuma lw'okwegaana ate ne babiwamba ne bikkiriza nti byaliyo mu buwambe. Kitegeeza n'amazima gaba gakola ki gaba tegaliiwo mu nsonga eyo. Kitegeera so mwenna aboogera ku bintu bino weewale nnyo okugenda extreme. Nze ngenda kuwakira ekintu mbadde sikyogerangako wantu wonna. Honorable Tayebwa yavaayo n'akola tweet ng'ayogera ku Battle of Champion eya Bebe ne Kamiri ng'alaga ali willing okugiteekamu ssente. Nenkola video ya ddakiika 9 nga mulaga nti Battle tetugyetaaga ne industry yeetaaga kino na kino singa oba okoze eki osobodde okuyamba. Video eyo Muzeeyi Amos Wakesa agiraba nali naye nga ntudde e Makindye. Kati natulana nga this is a good address. Tayebwa mukwano gwange. Gicompressing ojimpe njimuwe. Mugamba akuwe meeting wabanga osobola okwogera ebintu ebikola ki nga bino. Mu biseera ebyo nze nali kaliro kange ku social media nga bagamba nalya. Era nga waliwo abakera ku makya ne bakola ki ne boogera ebintu byabo webityo. Kitegeera. Kati mutima netya ne ngamba ha. Ne bamala bankuba ebifaanani nga ndi mu ofiisi ya Tayebwa amba sikomye wano. Muzeeyi Amos Wakesa mu video nagimumma. Nesirwa kuba nti Tayebwa evil. Nenatyamu ne ngamba ku allegation ezitambula nti nalya. N'amala agiraba nakkiriza ne tutula ebifaanani ne bifuluma. Kitegeeza bagenda kumbeera bubi out of fear. Naye nga nze sanditidde kugenda kwogera industry ya art wonna ku platform yonna. Naye nga abamu ku batuteeka mu fear be bantu be tuli nabo mu industry y'emu. Okitegeera naye nga ye akulaga nti ali sohore nga bannaye ebitambiro biyinza okubeeraawo n'okityamu n'ogamba kati gwe w'obanga n'okutya totya nga waliwo n'envuuvuumo nti ogenda n'emirundi ebyo kati singa Shani ate atandika najja n'ayogera emirundi emirala gye mwagenda jo munaatugamba ati kati wano baatuwambisa pisto wano baatuwambisa kadaala wano baatutwalira mu ttanka kati buli mulundi gugenda beera justified na baatuwamba. Tulekeraawo kubeera mu bintu ebitakola kye bitabalansinga abantu bagenda tulaba bubi Saimo. Nze ekisinza okunnuma mu nsonga eno eri emu nti eriyo n'abayimbi abamu nga baganye n'okuyimba ku show
ez'abannabyabufuzi abali ku sayidi ya gavumenti banandaba batya ng'abamu ku baatya okumulaba be babizonto abo abaana ne bakumira ekitambiro okiwuliramu n'abeewammwe batemamu kiripu ne bakuweereza nogamba Saabazonto ng'akuta kati oliraga sijja kuzirya bannaye abaana kabagaane kusoma ne sijja kugwa mu kitambiro kya Saabazonto kati oyo yorowooza awulira ati akwabaka wano baali bampaana wali baali bampa 3 n'etya Saabazonto kati yorowooza awulira ati ye bw'asanga Saabazonto mbwamubongeko banyumya bintu bya bulijjo okitegeera kakati ffe bwe tubanga twagala okutradinga obunnanfuusi bwe butyo ate nga ffe twagala batukwate with lighter hands then kiba kitegeeza ki nabadde kasitole k'omukyala yabeerangawo n'agamba nti we tulikwata omubbi n'enku n'azitegeka gagenda otuuka ng'emutabani we omukulu abamu ku mmwe obunnanfuusi bwe mukozesa bwebwo nti bwe baleeta allegation ku Saabazonto temwagala bakuba kate mulinde mukuba abalala bwe baleeta ebifaananyi nti bannaaye ate gundi nga yagenze mu Thanksgiving ze twagaanamu abalala ez'abantu abali mu layini bwetyo oyo ye mumuspeyaringa kitegeeza n'ebintu byammwe birimu baatuli mu kintu ekintu kyonna kasita kiyingiramu baatuli mu kintu abantu batandika okuba kati onookuba ani omulala n'agenda ku Thanksgiving eriko president oba eriko omuntu yenna omulala Katikkiro wa Buganda yatya okubeera omugenyi omukulu ewampuuga yatya yali baali bamukonfaming ati ye mugenyi omukulu n'atya ekikulaga nti teyagenda ng'ate yali alina okubeerawo n'asindika omu ku bamyuka be Katikkiro waataba omumyuka we bwajja Katikkiro yatya ebyo bigambo byange yatya ng'ebimu ku byamutiisa olwedde yalina zibbaata zino ezirimu nti alina ebyobufuzi okitegeera yalina bbaata zaalimu ez'ebyobufuzi n'ekibondo ekimu kati nga bw'agenda n'ayongerako wali omanyi waliwo w'ogamba nti ku kiro y'ebivumo gye baakanvuma haafu kanjireke haafu n'agyerekeza n'agamba sijja kola sijja genda abamu ku bandikubye ebitambiro ebyo bandibadde bazonto bandimukubye n'ebirala byonna ne bebekola ki ne bigenda olwaleero Honorable Namboze Honorable Muwanga Kivumbi baani akabondo kasubi nga bebeereddewo ebbanga Honorable Namboze yaga abantu b'emukono baŋŋambye togenda Honorable Namboze nze nkakasa abamu ku bantu b'emukono be yali akakasa tebabeera na mukono bali ku social media kuba be yali ati bajja kunzita n'atakola ki n'atagenda ye bw'amala okuba nga tagenze ne kimulumira ayinza n'okuweereza munne ka message n'amugamba mpuuga congratulation naye tokalaganga abantu mukutya ndinamwe oli mukwano gwange naye bino byebikoze eki byebizo kitegeera ne tulabako Honorable Joyce baagala nga ali ku radio agamba bannaye nze simanyi oba mugenda kunnima kadi naye mpuuga ki kyali wange nenga mwe mugamba nedda totuula na bali yake togenda ne mutuuka n'okwagala okubajja ku bukiiko palamenti yakola tiye basigazaawo in the same line gye tuvuga tukitwala bizonto sisiteeke mu nuupu siteeke bw'oba oyagala tukulage weefuge Saimo leka akole submission ya for the first time kakugaana okuyigira submission yange naye tosobola kudistootinga nedda siteeke kadi ya nuupu Saimo olaba buno obunnanfuusi bwe tukola naffe bajja butukolako fenna tukimanyi ti bizonto siteeke mu struggle ate nga basubscribinga tebalina kaadi naye okitegeera so kakati ebyo byonna ne bigandibwa okitegeera kakati ebyo we bijja ne bibaawo kati ate neebaayazze nga ye nawankizo mu kibiina nti atereka ne ssente ye ne mumubikkirira kitegeeza muluzinga credibility n'agamba kubaki ku balala lwansonga mwina gwe mwabikkirira mu wiiki omwabadde bizonto wabaddewo ebintu bingi bye baakoleza ki ebyasirikiddwa okitegeera olaba muwanuuza olutalo lwa Vijay Junior olwa July ne muluza mu August kati ate bano abali fresh abamu August ne mubaleka kiba kya bunnanfuusi okitegeera nze nja kubasaba ekintu kimu Saimo nga mmaliriza ekibuuzo kye wambuuziza nkiddamu bweti bw'obeera ng'oli mu bintu bino ng'oli mu byakwogera oba ng'oli munnayuganda kkiriza kintu kimu nti gw'otakkiriziganya naye wasobola okubaawo ekibagatta nga si kyagga nti leero nzikiriziganyiza naye naye nga mugenda tuula mukole ki mwogere okitegeera era nze olwaleero nekeera ku makya nendaba Bobi Wine ng'atudde ne Honorable Mathias sisobola kyewuunya kubanga nkimanyi bibaawo mu bulamu basobola oga nti owaayo kale kiri twagaana ne wano tukole ki tukkiriziganya tugatte
bibaamu ne kati gwe bw'oba ovuma abantu ng'ovuma ng'agamba nti abo tetusobola na kuyisiŋŋanya kiba kifo kitegeera bwe tugenda kutya Nyanzi kye yagambye nti General Sarah asobola oyita yenna gw'ayagala najja waali kitegeeza ne President Museveni asobola oyita yenna gw'ayagala najja waakola ki waali waliwo story eri mu kutambula nti Bobi Wine bwe baamukwatira mu Arua eggulu President Museveni n'amuyita n'amusinkana yaliyo wali okiwuliddeko kati bwe kibanga General Sarah alina obuyinza bwonna era nga ekyo kyo tetukibuuza asobola okuba nga batutterwa mpaka lwaki ekya Bobi tukiwakanya nti President asobola omuyita either mu mbeera y'okumuwamba oba mu ddembe tokiwakanyanga takiwakanyanga ekibiina kikiwakanya kati Saimo maliriza if we assume we are informative yes waliwo okukyala nga kuli official yes okukyala kwa full figure ne banne wali official wani ewa General ne bani ne bazoto nga kwe bali ne Dr. T omusangi w'ekibinja kyabaki kyabizonto Dr. T mwawule ne bazoto brand biliza njawulo thank you okukyala kwa full figure kwali ki official bonna abeetaba mu meeting eyo n'ebifaananyi byakola ki lwakuba ontegera bulungi ne waliwo enkyala ezigende ewa General nga n'abakulembeze agendayo nga tukimanya kibakola ki tubimanya no sokoleke wekitagenda in press wekitabeera mu bifaananyi ne basalawo bagambe nti kabakola olukuŋŋaana lwabwe olw'enkukutu unless nga tuli mu propaganda kuyisawo kye tukola ki if it is not any kubanga president wasinkana abantu bekitukola ki so tetugenda kukyeta mu submission yeri open Saimo versus Saimo kino ngenda kukiddamu ngenda kukiddamu kino obunnafuusi bwe tukola wano teri muntu asiga bijanjalo n'akungula ssere Nyanzi live teri muntu asiga bijanjalo n'akungula ssere asiga bijanjalo akolagula ki bw'oba wasiga ensigo nga ya blackmail nga tosooka kubuuza lwaki ku bibyo tusooka kubuuza nnyo lwaki twekenneenya omanyi bantu bameka abaliisiddwa nga tebannalya okitegeera so kaakati mu kumaliriza kino kyensembyayo bwe tuba nga tukkiriza nga Nyanzi bw'atugamba nti General Sarah is that powerful nti ne ba head of state abalala bwe bajja bagenda ne bamulaba kubanga w'amaanyi nnyo kitegeeza the president is more powerful than jenani kati bw'obaga ogamba nti allegation y'abizoto bisobola okuba nga byatwalibwa ku mpaka kitegeeza okiralifayinga n'ekyeggulu nti kyaliwo question yesigala bwe baba nga basinkana bategeeragana ku biki gwagwenda ku street n'okubamayinja by'otamanyi bategeera ku biki ebituuka okubagamba nti tusinkanye kati twawukane kati ebyo byonna bijja tuzayo tu questioning ekyo bwe mutandika okuleeta propaganda waki neyanza kasiri kale kaakati ne mu byonna bena nga tuli mu debatinga tusobola okusalawo okukomyawo byonna ebikoze eki ebibaddeyo naye ekizibu kya Uganda kye twafuna okuvuganya Museveni olina kubeera mu kibiina kikola ki kisinga bizola so kubanga basubscribinga ku opposition obo ontegeera naye official tebajjangayo kaadi zaki za no okutandika okwagala okucrucifyinga bizonto n'okwagala okukakasa ensobi za nupu ze bakoze bino byogeddwa bituufu ne bizonto sibe batuufu okozesebwanga example okulaga ensobi za nupu bali enisikeni batuufu okulaga ensobi za government lwaki bo bakozesebwa tubatwagala buli nanfuusi bwe bukubonyabonya mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings.
nze ndowooza twawula ebintu bino ebibiri. Waliwo na allegation egamba nti Kyagulanyi we bali bamujja wali Kalangala we bakwata abawagizi be nga tugenda mu kalulu mwenyonyi mwe yajjiramu mwalimu okwo kwali kwagala kwe kwali kwagala kwa Kyagulanyi nti addireyo mu nnyonyi ku olwo oba kwali kusalawo kwe allegation era nze njagala okubawa kakati nze kyessa ati nze kinnuma kiri kimu Saimo lwaki ku balala tekibuuzibwa omanyi ki oba n'abayimbi abalala be mugamba abakolera gavumenti nnyo omanyi ki oba n'abayimbi abalala abakolera gavumenti bamunona uwe kiro kati naye ajja atugambe nti nange bannona ewange ekiro tukize it is okay kasali kakati buli muntu mu bya struggle alina breaking point. Waliwo agenda osisinkana President Museveni agenda osisinkana General Salim Musale ajja osisinkana ne General Muhoozi Kino Olugaba asigale nga asigadde ku kyayimiriddeko oyo ngambye sigenda kuba simanyi buli muntu alina buli muntu alina breaking point. Nze kyajala mpa opportunity kale eddakiika emu nedda ku lw'obulungi lwa kino mpa eddakiika emu. Buli muntu alina breaking point. Waliwo abantu abanafu ne wabawo n'ab'amaanyi nti oli decision ye tagenda gikolerawo gw'ojaagalira nti mu sitandi babizonto mwe bali either basobola okubeera ku sayidi y'okubeera nga bavumu oba nga banafu. Abase basinkana General Museveni ne General Salim Musale ne General Muhoozi ne Bobi Wine asobola okubeera nga kwali naye breaking point level of breaking point bw'eba tennabatuuka sisobola crucifyinga muntu. Toyanza egenyanzi sura njagala okulira ensonga eno omalirize mu dakiika 3. Well, ekisookera ddala ndoza katandikire ku bayimbi tugende ku bizonto ate era kyekimu tuli mu art wano mu Uganda ndowooza teri muyimbi atagendako wa Jenosali kituufu. Ekyokubiri abagamba teri muyimbi nebifaananyi bwe biri nga Bobi Wine wasale nga muyimbi wulira nedda sooka owulire oli kyayogedde agambye teri muyimbi kati nze nenkweta musician turned politician nti n'ebifaananyi weebiri nga Bobi Wine ali wasale nga muki twagala ku bino ebiriwo ebiyinza okuba ebyaletedde bazonto okugenda eggulu. Ekisookera ddala waliwo abantu abamu nga bapangisa n'okupangisa basasula obanga na mwezi mwakyoli in eggulu eyo okugenda nga bagenda we baba bagalidde ogenda okulaba Jenosali. Ekyokubiri abantu bagamba Jenosali asobola okujja wonna wakujje asobola okutwala nga akuwambye ekyo kisobola okubeera because mulabyeko Jenosali nga ayogera mu bigambo bye awantu amu n'agamba nti oyo lumbuye yumbuye mu bikaawo bizafuna twabitegera Jenosali afudde Jeno n'avaayo oba gwali mukolo gwani mu gavumenti omwo n'ayogera naga lumbuye oyo kiyinza okuntwala ndowooza gwali gwa muwala wa Museveni era abeera muwala we yes naga lumbuye kiyinza okuntwala ndowooza yagamba dakiikaana naku 2 nga muleese wano lumbuye naabula emyezi 9 n'ekitundu okitegeera Jenosali oyo Erias Lukwago walebizo byamutukakaawo ngera naye avaayo ayogera nga abantu abalala nze sigenda nkuwa Jenosali sobola mu miitinga biki ne wavaayo ekiwandiiko nga kiriko namunkekeera mubijjukira bulungi nnyo Lord Mayor amala emyezi ndowooza nga 7 ekyamuviramu n'obulwadde obumutawaanya ennaku ng'asirise kwe kyamugwako bino byenjogera bituufu teyagenda mu kkooti nti bampaayiriza naye akawandiiko kokkako kajasi ka half a page akafuluma kamutwala e Nairobi ku byuma because yayita kisuubira nga mu kiwandiiko je n'agamba mu kisajja gwe tosiima nakuwonya amabanja okitegeera Lukwago teyakoma baatugambanga nti kyova ennyumba eri miti so bino byetwogera olwaleero bisoboka emirundi 10 naye omuntu ajja kwebuuza Jenosali yani
Genosale muganda wa President Museveni. Genosale kino sigenda kwetiyira kukyogera. Bebamu kubakwatiridde eggwanga lino. Oba mu security, oba mu byenfuna, oba mu ki. Era byonna bibaawo mu Uganda wano. Simanyi ono yatutte ssente, ono yagambye bwati, ono byonna abimanyi era abigoberera. Era teri kintu kiyinza kubaayo no kibanga ekitiisatiisa eggwanga lino tikitabangula eggwanga. Jene Gulu eyo nga tamanya. Bantu bayinza okulowooza nti Gulu wala nnyo. Ne information abasajja babimanyi era babiraba. So okugenda kwa Bazonta abo ewa eggulu okulaba Genosale. Nze nabadde ntunuulira muganda wange oyo Serwanji. Mu Serwanji alina obuzibu bumu. Yali mubine yali mu mawulire gano akera kumacha kubeera abakwetedde ebya ddiini bye yalimu ng'agenda mu field ne baleeta amawulire ye n'atula n'agasoma ne bamugattira n'asoma ku Delta awo. Kino kyakugamba kitu. Naye yasooka kuba ekimufudde ow'amaanyi Kidomo. Ati tujja ajja atya. Kyazimba temukiraba. Ngenda ku moderating sheno sura. Yali asoma mawulire. Ngafuna emitwalo 15. Buli akomerera. Ono ya defending. Yafuna. Yani kituukiriza kyayagala. Okopinga. Oyingira mu budde bwa mu buzaabuza. So, ekibonyabonya Serwanja musajja wattu nti bamutomeza. Because zenga nkugamba history yali ku Delta awo ngafuna emitwalo 15 asoma mawulire. Najja bambi Mandevu namuyita namutwala ku Simba. Yasoka ku Simba, point of information. Yasoka ku Simba daluka because Delta mpya. Katutose mu Mandevu ye yayite. Nsanga Serwanja Julius 2016 mu binsanga wano. But Delta yatandika 2015. Uwulirizaako. Kireta Kidomo lajja atya mu binsanga wano. Charles James Senkubuge aba ku Simba. That is emyaka ndozanga 4 oba 5 kuva ku 2016 nga ava ku Simba. Omwana gwaleeta asobola okukola byasobola okukola yali Kidomole. Okay. Kitegeeza nti Julius ava mu bakayimbira. Najja ku Simba. Kitegeeza ku mawulire yafuna kichuba kyasoma mawulire. Thank you. Tereza amao tugende mu. Ng'agattirizaawo. Yes. So okugenda bambi okufuna ssente oba yafuna ssente oba teyafuna abadde azeetaaga kuba abadde azeetaaga bubi nnyo. Abadde azeetaaga bubi nnyo. Ndina abantu okutegeera obutegeezi nti yagenze wa Genosale abula kwewa butwa. Kuba yabadde tamanyi nti abantu banaategeera. Kuba yabadde ayagala akasente ako nga ye baakamuwadde akateeke mu ki akateeke mu kkooti wabeewo n'omuntu n'omwamanya. Okitegeera ne kati obuzibu bwasanze nti abantu baategedde bonna nti ne baakola nabo kati ayagala okumegulako naye ate mu kumegula okw'ennaku ey'ekitalo kubanga akasente akaagala nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna. Abadde asinga keetaaza ki? Ayina ebizibu. Okola ki kyokola? Ayina ebizibu ebimu basagala kubyogera wano ku mpewo ebimu biri personal. Kyokola kasi. Okitegeera naye nga bambi oyingira mu budde bwoli. Bazonta abo ebbanga lyonna abantu badde nga boogera era abo be baffe bannankyukakyuka boogera ku buli kintu. Ekyabakwasa bagende ne mu maka gaabwe abamu batandika okwaza byatandika ndoza yali 2018 bakolera era vidiyo eyo yabaviirako obuzibu balyoke babakwate n'okuba nti babakutte okuteekawo amawulire ag'amaanyi ennyo. Okugenda eggulu eyo munnange Genosale ayinza okutunuulira bw'ati nolowooza takulaba naye ng'akulaba. Gwe wekaweka ne weetema engalike n'otandika ze Geno sikuvumanga nze nedda sibiriiko ebyo. Okitegeera mu mbeera yonna neesoboka. So tebabawambye nti bagenze tebabatwalidde ku mpingu nga bamuwe boogera. Sinalabawo kintu ky'amaanyi babizondo kye baakoze kiyinza kubatwalira ku mpingu. Bagenze batya? Ennaku ebaluma. Kasente. Kaddemu akabantu. Ennaku ebaluma ate y'amaanyi. So bagenze kufuna kasente. Mwina amazzi sula mu mwongere. Gaga. Kansooke nywemu. Yesoko onwemu. Informe chova otula kumpi sula. Ya, mamirira. Bagenze kufuna sente. Waka sente wadi bakeeta bambi. Ngasula wo nze kyankoze obubi kutomeza muganda wange ono. Nkyaleeta. Ekyankoze obubi kutomeza muganda wange ono. Kumulaga nti abo abayogera ati nonze naludde ne sente bafu nnyo nze siraba kulya ku sente. Ninga mazima matuufu sente ziri mu jjubba. Azezibisa amanyi naye nti akasente bakola ki weekali. So kati ebyo byonna be boogera nze bannayisi namulabyawo ng'akola interviews ez'enjawulo. Nze gumulaba asiba.
ndoza batemyete mumwe like gundi nyingi kilipo nyingi nze sivanga mugundi nze sivanga mu struggle ze ni muntu wa struggle kati tosobola kubuzaabuza tunasaba kuwa information yetu ekyasoseza kuikuita vyeyo waliwo mukulu gwe bakyaza ku CBS ne bamubuuza akasente wakalya bate wakalya akasente process kakati bazoto bafala ne bamusekerera nenawulidde Sanero ng'abuuza zoto wali eggulo bate wali ebintu ebimu sijja byogera nga ebyakira ne mukulu munene yamuganya ku bwana byogera nene namulabye ng'aze agenze busho ya CBS akasente wakalya bate wakalya koze kidomole era host yamaliriza agamba simache tugenda kola kuba ebibuzo byoganyo biddamu information iyo amazima gali nti wamamaliriza abaana balya sente abo era tebabalimbalimba nti era bagende eggulu bano yalero yabakomereza balya sente nira kuba engeri gye balyamu sente omu yabadde tayagala ategere nti balya sente batambulira awo bagaye munefe tuli tetusobola kuva mu Bobi Wine fe tuli bankyukakyuka era aboogera bajjuniya tweyanziza sulu bajjuniya baabo sayimo lwakyopa opinga byoddamu byomaze byoddamu waliwo ensonga gye njagala okugusa ne kale gusa mu dakiika emu tumalirize maze dakika kaliko tweyanza katumalirize bwe tumalirize bwe tukulwa Abannayuganda bonna batukola ki abatulaba omanyi nti abantu abasinga abookya ebibira tebamanya nti akyokyeza ngamba abamu tamanya nti akoze ki asobola okuba nga ali mu kusmokinga n'asuula sigala ye n'atambula n'akola ki agenda ebbanga gye tugenze tutambula ne bannabyabufuzi abatandise omuliro guno naddala mu bantu tuwaddiza okulya tebamanya kyebakola ki kyebatinkuula nga ne Mwami Kyagulanyi kwali oba ontegeera kakati eri abantu mwenna naddala abakolera abantu kyovulanze siwanikanga ku kitabo nti nkolera baki bantu buli wowanika ekitabo ky'okukolera abantu sikolera abantu kubanga ate banyizeemuko mulokole guma ky'ekyamazima bino betwogerako tebitandise myaka 5 10 oba 2 emabega bibaddengawo nga Museveni mu byemisana ng'ekiro mweru alinganga obuwala obunyarwanda osanga emupinga musajja munene bwati naye nga Gomesi emutudde era waliwo ne bannabyabufuzi abanyivu abalowooza nti bitandise okuvawo tebalina bwe bakola ki we baliira naye lwakuba nti abantu bakoze ki babuuse bakoowo ensi tekyasobola kukkirizibwa kuwuddisibwa to that extent osanga ne bembadde mu wuddisa nabo bakooye balyanga sitaani akuwa oluzaalo naye kana sitaani kakooye n'akuwa oluzaalo nogenda mukasa nogamba nebaza Mukama yampadde omuki ne sitaani agamba wogambako nti nebaza sitaani yampadde omwana obujulizi tebukola ki tebutuuke twalabako ekiwandiiko kya omuloodi twalabako akawandiiko ka yani omubaka w'Ekawempe Kaziwe Bashir Mbaziira bizze ebyagala okufaanaganako bwebi tufunako ku allegation z'owe Nakaseke kitegeeza nti kitegeeza nti kirabika omukulu akooye mukiiti ng'akayagala kufuuka first wife akooye eggalale je n'akooye eggala ekimu ku bintu ebigenda okukankanya eggwanga lino Genosare ne President Museveni kusalawo kuvaayo mu galari nti kakati bakola relationship ya galari kaka kijja kufaananako n'omukyala eyali avuma Bulunokke olw'okujja bbaawe gwe yali agala asigale mu galari bagenda tuvuma naye Genosare President Musitubasaba mwete mukooye bufumbo bwa kubeera mu kukutu mujje mu galari ensi egweddalu muve mu galari mugere abo mwebaka nabo nga bebase mwereke ku status sayimo okuwumbawumba mu luzungu bagamba you can't have your own cake and eat it too. Ate abantu benjagala okwongera okulabula gwe ntambi. I can't have my own cake and eat it. Ntambi nyongero okulabula. Ne Nyanza. Nyanza akyasobola okyuka naye gwe. Mubere bulungi mwera. Mukuwumba you can't have your own egg and eat it.